Leero njagala nkuweeyo ensonga nnya lwaki omufere ayinza okuba akufera mu bintu bya relationships oba eby'omukwano. Ensonga esooka, olina omufere kyanoonya oba kye yeetaaga. Bw'obeera musajja, omufere omuwala ali eyo akulengera ayinza okuba alengedde nti olina kasimbi oba olina attention gy'ayinza okwetaaga mu musajja oba ekintu ekirala kyonna kyayinza okuba ng'abaza ku ggwe. Bw'obeera mukyala, omufere omusajja ayinza okuba alina ebintu byakubazaako by'ayagala okwetikka, abijje gy'oli akukuse atwale. N'olwekyo agenda kujja abeere naawe mu relationship amale okufuna ebyo by'ayagala awete. Olina omufere by'anoonya. Ensonga ey'okubiri, omufere amanyi by'oyagala okuwulira ne by'oyagala okulaba. Kitegeeza agenda bikusembereza, agenda kwogera ebyo ebikuleetera okuwulira obulungi n'okubeera convinced nti omuntu ono ali ku kituufu. Agenda kusembereza ebyo mu maaso go by'osobola okutunuulira n'ogamba omusajja ono engeri gy'akola kino na kino wabula alabika nfa. Ne bw'abeera mukyala era alina by'ajja okukola gwe omusajja ogambe ono mwana muwala teri mulala yali abikoze. Because omufere amanyi by'oyagala okuwulira, amanyi ne by'oyagala okulaba. Ekyokusatu, tomanyi ngeri ntuufu ya kusengejja bantu bajja mu bulamu bwo. Buli lw'otamanya kusengejja bantu bajja mu bulamu bwo kigenda kwanguyira okusembeza abo abajja okufera kubanga gwakasengejja zero. Omuntu ayogerako kino n'ayogera na kiri, gwe n'okkiriza n'ogamba ono ye wange, kirabika y'ono gwe natonderwa. Lwaki? Because akozesezza buli obukodyo bwombi obubiri bwensoose okugamba kaakati essaawa eno ali ku kinyusi kwennyini ate ayongedde okizuula nti gwe tolina nakasengejja kuba ng'osobola okutunuulira abantu n'ogamba ono okusinziira bw'ayogera bw'ati ne bw'ati. Kamuwemu time, kampeemu time ntono nnyo mmale okwongera omwetegereza. Tosobola kusengejja. Obukodyo bwonna obusobola okukuyamba okuba nga weekengera abantu abajja mu bulamu bwo bwonna mu bulamu bwo bufu, obukodyo obwo tolina ko yadde. So kyandibadde kirungi n'oba ng'osobola okufuna ku bukodyo obwo, n'oba ng'osobola okuyiga abantu, n'osobola okumanya engeri entuufu ey'okusengejja abantu abajja mu bulamu bwo. Because bw'otakikola kigenda kwanguyira omufere okusemberera n'okutuukako era akole kyayagala amale awete. Ensonga ey'okuna, lwaki omufere ayongera okufera oba abafere bongera okufera mu relationships? Because tomanyi ky'oyagala. Gwe kubamu akafaananyi abafere bano ababulijjo abatera otukubira ebiseera ebisinga bwakutuukirira n'akulaga nti mukwate ssente oba mubeeko ekintu kye muziteekamu oba simanya waliyo abakola ebyuma, simanya ebyuma ebya saluuni, simanya baagala ssente bweziti biki. Emirundi egisinga bw'oba toli ready ku investinga mu kintu kikwatagana na saluuni, omufere eyo ogenda mutebuka bukyabuli omugamba ebyo saagala. Teweetaaga na kuwuliriza mboozi gy'aleeta because already gw'omanyi ky'oyagala. Omuntu yenna ajja mu bulamu bwo nga ky'oyagala si kyakoonako oba ky'onoonya mu muntu si kyakoonako oba si kyali. Okitegeera oba si ze qualities z'alina. Kitegeeza agenda kuba ayogerera bwereere. Lwaki? Amatuugo gazibye eri omuntu kika bwe kityo kubanga omanyi gwe omuntu gw'onoonya era omanyi naki kye weetaaga mu relationship. So buli lw'oba nga tomanyi kye weetaaga, tomanyi ky'oyagala mu relationships, kigenda kwanguyira omufere okuwuuba okuzza eno oba eno oba eri because gwe tolina watuufu w'osonga nti nedda nze omuntu anoonya okunzija wano oyo sigenda muwa matu gange, sigenda muwa maaso gange wadde okumuwa time yange. Buli lw'oba nga tomanyi ky'oyagala ajja kuzza eno, ojja kufuna akujja side eno oba akuzza eri, bonna babe nga banguyirwa okuba nga bakuwuuba emirundi gyonna gye baagala. Olinga bendera oli awo wuubibwa buli muntu gy'ayagala gy'akuzza. Ensonga ezo nnya weetegereze omanye wawoogwa gwe lwaki bakufera. Biki ku ebyo ebina ebikuleetera okuba ng'oferebwa. So z'ensonga nnya
lwaki omufera ayinza okuba ayongera okuba nga akufera mu nsonga zino ez'omukwano n'eza relationships.